kano kayanga mulo naye kano kasinigo kavuddeyo kalya kwogera kasajja kakulu nali simanyi nti obubi musango gwe kayanga mulo Pawulo mulo olowooza nti olw'okuba obubi watuutiira gwe kaswampagalu gwe akatulume kano bunene mbu wanya sekikubo toyina magezi totegeera gendo webake ku bikazi byo bikadde leave parliament mata baganda bange omuyimbi omu yayimba n'agamba nti kabaka mwako oba oliawo ke kakuwa ekitiibwa ate era ne kakuweebuula musajja mukulu ono kisa kya mukama yavaayo emabegaawo banga siryawala n'akunamira ensi yonna era nga buli omu amumanyi nga omukunami kyalwadde ki ono nno mu gavumenti ya Museveni yagenze maaso n'okubeera ng'aweebwa ekifo ky'okubeera deputy RDC kyokka ono yennyini kaakati era yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awemula abantu naye mukama ensi eno eragawa nga bwe baba nga abakulembeze ate ezo z'embeera zaabwe full figure nakanguubi nkugambye kaakati nno takyalima mu luzise ate takyalima mu lulime naani ne munne ani oyo mbikuleetedde byonna wabula nkusaba nzikiriza nsooke nkuwe ku bino then ate tukomewo higher level tour and travel agency nkutegeeza nti balina trip ng'enaku z'omwezi lumu paka ng'enaku z'omwezi 3 mwezi gujja bagwa 6 bakubireko simu ziri awo nkabokisi ka green bakwasaganya ensonga mu ngeri y'emu ntambula ne Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua akugamba mukubireko okusimu esembeyo 11 ku screen ate gwe alina ebizibu ebyenjawulo ojja kubeera nga addamu ebibuuzo by'olina mu bulamu bwo nzikiriza tutandikire wano ku musajja mukulu kisa kya mukama nga awemula okufaako obufi olabe akatambike kano ekituufu ensi eno eyagala kubeera nga tugisabira nnyo nnyini ddala wabula bingi byenkuleetedde ate mu story eno buli abuuza ensaasaanya y'essente mu parliament genda obuuze nnyoko zaakozese wa kitaawo people mubeere muko n'amagezi temuyina mu authority kubuuza ku ssente parliament zesaasaanya nga nawe batalina mu authority kubuuza nnyoko zaasasaanya wa kitaawo n'olaba abasajja abakulu abaasoma bagende musome naye nga bimongwa byereere parliament yeesaasaanya ssente z'omuwomuso oyagala saasaanya nnyoko nga mwe muzirya abopposition nga temugana mafuta ge babawa n'olaba akasajja akakulu ak'obubi obunene mbu wanya sekikubo toyina magezi totegeera gendo webake ku bikazi byo bikadde leave parliament mata wadde obaddeyo ebbanga ddene toyina magezi genda obuuze kuza nnyoko bw'alisaasanye wa kitaawo mwesonyiwe parliament mama Anita Amongo oli mugumu era beera mugumu ffe bakada gye tuli va kuzina embizi ezitambula ziri embwa embisi gasiya mbadde ngenda kwebuuza nti oba abantu b'NRM baaba ki naye ne nzijjukira nti omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna naye oba oliawo tunablaminga nga ye omuntu sekinoomu kakati full figure ye ne Dr. Kwefu olutalo lukudde ejjembe jjukira full figure olunaku wajju yavuddeyo n'alumba Dr. Kwefu n'amuvuma okuli okubeera nga amuyita akayiringu kyatamuvumye ng'ekyo tekiriyo Kwefu n'agenda maaso n'okubeera nga amuddamu kati olwaleero full figure akedde n'obusungu bwansi yonna kano kayanga mulo naye kano kasinigo kavuddeyo kalya kwogera kasajja kakulu nali simanyi nti obubi musango gwe kayanga mulo Pawulo mulo olowooza nti olw'okuba obubi watuutiira gwe kaswampagalu gwe akatulume kano va ku alien skin si mwana wa nnyoko mwesonyiwe muviireko ddala agamatu agakulinga ebikola byataaba nze naludde okulaba amatu amagazi agalinga ebiwaabo by'ensujju yenna atunulanga endeku eŋŋanda olunaavaawo nga mugaa nti abaana ba alien skin babi oli obwo buyogera omusajja omukulu
oyina bizibu ebikumala banno bagenda kulya mbizi nakuba binyanyanyanya nawe funa kyokolove ku bantu nakola wano ng'otandise olugezigezi omanyira buli muntu nze manyira wano ate nze mbeewuunya nnyo mwabefula nti muwagira mulina kye muwagira n'okwata gw'oyita president n'omunogo settingira ku birthday y'omwana lwaki temulekera buli muntu n'aba n'emirembe gye people to be omuntu president mulamba mutadde ku level ya birthday nga mwagwa nnyo katunulanga ebyawongo akasajja kano katamala nange nze sinubudeko gamba sikamanyi kali awo kasinigo kalatunulanga lubaale w'eggulu yafaanana atya ngako kalina amatu galinga ebibaawo by'endeku kali awo kalina olutwetwetwetwe katwampagalu kaswampagalu nnyo omanye enkulukuku kalina omutwe gulinga obuggalamatu katunula butwa bwerere katunula katuganda omanyi buno buswampa omanyi obutwa katunulanga obutwa butemesa ebiyenje biku infact kati abaana nze nalaba n'ebibuuzo bigenda okujja mu baana ba primary bagenda kubuuza abaana who has the biggest ears in Uganda, the biggest ears like watermelon. Ebyo byonna yadde full figure agenda mu maaso n'okubeera ng'avuma Dr. Kwefu yenno musajja wattu bw'ati bwaddamu omanyi ye wa bigambo bitini musajja wa facts weno no battle eri between Kati Fangoni ne Bafoot Soldiers Kyagulanyi, reason being Kwefu supporting Kyagulanyi ate nga full figure munna Fangoni ate ye mulebeesi wa Muhoozi project kwoteeka n'oludda lwa kala ya yero lwonna nga bwe luli abonna abavumi bali babiri kisa kya Mukama ne full figure abawemuzi abakyasinze kuno. The frenemies fear what they don't know and hate what they fear. That's why they hate me. Die. Kuno okutukuwuliriza buli kintu, kuwuliriza obuwoomi, ne kuwuliriza okweyagala. Bane mufu okulaba nti muzaala abaana abalina amatu. Ate bw'ozaala omwana, omanyi bw'ozaala omwana atalina kutu weeraliikirira buba bulemu. Kakati bw'ozaala omwana ng'alina okutu kulabirire asobole okuba ng'awuliriza si ng'awulira. Omanyi amatu galimu ebika, waliwo amatu agawulira n'amatu agawuliriza. Their ears, those that listen, and their ears that hear. So buli muntu alina anything here you can hear, but listening y'abantu abo balina ku matu agali extraordinary ng'okutuuka okususa okwa bulijjo. Ate okutuuka okusuka okwa bulijjo olina okuliisa baneemulabirira amatu, kuba nze ndigana amatu nga ntuusizza ku birungi bingi. Waliwo akasajja wakayita dokita akayiringu akasiyaga embizi. Ekitiibwa kya dokita kyafa oba kaali kajjanjaba mbizi mu byalo eyo? Kasajja kya kali awo akayiringu katunulanga ejjirikiti eribeerako erifiiriddeko embwa kalina amatu galinga ebiwaawo by'embalaasi ne bwazaala tanoonya katanda ka mwana ne bw'aba awasizza omufaliso tatawaana nagwo mukyala amuteeka ku matu. Ali awo alina akatwe kalinga enkulukuku bwe kati kalinga ekiswa. Omanyi bino ebiswa byabuukanga enkuyege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, Dr. Kwefu yakoze eki? Omanyi omusajja oyo kaali mugezi nnyo, alayika alina ebyamagezi byayogedde ebyalimu abalwawo okutegeera. Ngenza okuwako olulwo ekigere ku social media nga abajega kye beekola mu kuyomba ne ngamba ate buzibu ki? Naye kendabye nti Kwefu ate nga manyi oyo eva
ayogera sense nemanya nti katolewe byayogedde ebyasusse ku ntegeera yaabwe nga kyekibayombya. Omanyi baganda bafa obuzibu balina nti tebamanyi kati obutamanya nti tebamanyi bwe bubaleeta ku vidiyo zaffe bazirabe nga tebagenda kutegeera bye twogera. Kubanga ekyamazima tebannaba kufuna magezi nga basobozesa kutegeera bye twogera. Singa babitegeera, singa batwegattako dda mulimu omukulu gwe tuliko ogw'okwagala okununula ensi yaffe. Naye kyabalemesezza okutwegattako tebategeera bye twogera. Amagezi agabasobozesa okubitegeera tebannagafuna. Oba okitegeera. Kati n'omusanga atudde ku vidiyo yo agiraba naye nga talina njawulo n'ekiggala ali mu kulaba amawulire ku TV. Ekituufu kiggala aba alaba ekifaananyi ky'omusajja oba omukazi atudde asoma amawulire ku TV naye nga byayogera tabiwulira. Kati mu butabiwulira batayinza bitegeera. Nabo bwe baba nti atula ku vidiyo yo ng'akulaba oyogera naye nga byogera tabitegeera. Aye n'avaayo akola analysis ku byataategedde. Yuno full figure kwoteka Dr. Quiff. Anyway, sijja genda nnyo mu ntalo zaabwe, siri muntu mulwanyi wa ntalo. Wabula ate Muzeyi Lwasa yaganye ebyova ku bakyala bw'abadde agenzeeko ewa Bujingo. Agende mu maaso n'okubeera ng'amusabira. Asuna Beni binyanyanyanya balina bye batukoze wano. Anyway, nzikiriza nkuwe vidiyo zino naawe weerabireko. Sabidde bangi nabo obujulizi si yenza abakoledde naye Mukama Katonda ampulira. Era yandekawo yampa another chance kubanga bwe nsaba ampulira. Nsaba Katonda awulire. Nkuwadde omukono gwange ogwa ddyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nga nkusitula okusituka obutaddamu kuyita wansi. Tewali afukamira mu maaso ga Mukama n'addamu n'afukamira ewalala. Ebirala byonna ebadde bikufukamiza kati bidde wansi w'ebigere ebyo wadde mukono gwa ddyo Katonda akusumulule obeddemu oyimirire oyogere nga kuno oyogera Katonda owaane nga kuno owaana Katonda osuute nga kuno osuuta Katonda mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Emikono na bulibuleti akole bulungi Mukama. Ebintu by'omwoyo by'amaanyi n'omukka gwe tussa gwa mwoyo tewali agulabanga gujja. Singa bagulabanga gujja era abalabe bo bandiguziyizizza ne gutakutuukako. Naye bakyala bannaffe tubalamusiza nnyo. Tuyambye twagala kwogera ku nneerabirira ffe babulusiri tubakubiriza okwefaako okwerabirira ffe kyekituyambye okitutumbula okutukuuma ensi yonna otumanya n'okulaba nga sigini zaffe bulungi naye obulungi si nviiri. Suna Beni nembazira tone leero matuyemu akavulu. Anyway, nzikiriza nsembeyo ne story eno eya musajja mukulu nga nnyonnyola nti omutunzi w'ebugga amanyikiddwa nga Calvin Kayanja talina kyagenda maaso nakubeera ng'agamba ba Mr. Bean kubanga ne byaliko tabimanya. America nsi yakulaakulana dda, Canada si Uganda oba Congo. Ne babatiisatiisa ne babagamba ebigambo bingi naddala abantu aboogera nga tebamanyi. Tosobola kugamba muntu alinnye Bombardier gwomuleete ate akunnyonnyole ku bantu abalinnya Boeing. Yali kata ng'asiimula toilet. Yeetuukira nkiddamu. Uliriza wano. Kiki ekibeera mu toilet? Kale totunula bbali okimanyi. Kati aliyo Wisdom, Kakalaamu ne Bean. Ani abamanyi? Eriyo omuntu gwe bayita Bean. Kati muva ku bino ebyapo papa oli naakera ku makya okubanga yaveeri n'atunda nakatiiwe. Gw'okeera ku makya omutunzi w'ebugga atasobola kusasula lugogo wa mitwalo emeka. Naye ogamba kale okwepicha kugamba tetwagala mutufuneko. Ebyo nno nabyo bwe bityo bwe biri, wabula munzikirize mbasiibule nti atakuumira mpeera abankuumire. Olwaleero tugikuttemu mpola mpola Justice Linnyo Fine naye olw'obuvunaanyizibwa katukwasaganyize awo. Aigulu Dennis Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri wangaala Ssaabataka Baffe Magulu Nyondo Cuucu Maama Nnaabagereka Soroya Najjinda agerekera Obuganda. Higher Level 1 Travel Agency
tuwa eriyonge na kuz'omwezi lumu mpaka nga 3 omwezi gwa 7 simu zeze sembi ya 5 mukubireko tugende maaso n'okukwasaganya ensonga. Sheikh Ashraf Demba musomi w'eddwa gwayina ebizibu ebyenjawulo ye ansa yokka era mukubireko akadde kano kennyini omugambe ennamba ogijje ku Beyond the Newsroom esembi yo 11 naawe ayagala olanga ennamba weri awo mu kala ya blue eya ku screen wennyini. Akumata komina mpera mbere bulungi mweraba.